Hello. Wanje? Ndi waka. Kade bao. Ali ku mulimu. Waliwo obuzibu. Kale ekituufu buli naye. Ate saagala onfune bubi ku kintu kye ngenda okugamba. Naye maze kulaba nga kisusse ndyoke njagala okigamba. Buzibu ki? Bawo ali ku penthouse n'omuwala. Ekiki? Omuwala ono si gwe mulundi gwensoose omulaba naye. Sokoleke. Kigenda mwena. Bakyaliwo. Bakagenda katikati we bagenze ne ndyoka kubira essimu kuba naye andabye ebbaawo. Okay, kale kamulinde. Webale nnyo. Bannaye abasajja. Hello, my sweetheart. Atene weesesa. Yes, I'm a happy man. Olaba nseka. Man happy. Ovaawo. Of course, I'm going to Yes, I'm going right now. Atoninyako. Ovaawo. Bakumulimo. Ennaku zino okolera kyanja. Nedde kyanja bwempitira nga nzijeetu. Any problem? Naganya okunninyako. Hey! Ate saagala onfuule musiru. Kyoyagala okugamba nti aŋŋambye takumanyi. Takumanyi. Penthouse? Teweekyanga sooka owulirize first lesson. Mpitiddeko ku penthouse ekyanja kulaba client. Just yoyo mukyala. By the way, kyalina yalina omulimu gwe yatuwa. So gonna tambula like for 6 to 8 months. Mpola nga tukola naye. So mpitiddewo ne mulaba ne twogera kimu bibiri era siruddewo anyway nenzija wano. Atendooza nayitewo the other day. Mpola mulimu just. Gwe tusooka kubuuza ne weekyanga ne ngamba. Okusinziira ŋŋambye. Badde manyi kituufu. Kulikaya. Gwe togamba nti kaakati okoze otyo otabuka butabusi. Tumvuddeyo. Yeah. Edith. Wanje? Oliwa. Nono kusikirira ewange. Sooka ojjeko wano. Niki naawe enkola njagala kudda waka. Tekirinda naawe eno ddiiro. Oba kwasa terinda? Terinda. Anzijawo kale mu dakiika 10. Kale. Naye zikendeezeko nnyingi. Kale kankole 5. Kale. Baby. Kamalirizeeko wano nzije mukwano. Okay. Tolinnya wensimula. Nawe ng'ejo ndeesa amangu badde mayine nga tutezibirinda kuvaamu. Sobombuli. Michael. Yes, my sweetheart. Kyogamba. Mbadde nsaba ojjeko wano kati. Emere ky'omugambye nawe. Owa yabadde wakusulayo. Vicky kyekigenda. Wanji. Hi, Michael. Hi. Akomyewo. Ozzo ngambye omusanzeewa. Kishi mbuuza guddamu. Ekituufu, Michael, ngambye mukazi wo nti nkulabye ku penthouse. Ng'akola ki? Abadde atudde n'omuwala. Koggu. Negamba. Kankubuuze. Nakuteekako ngambega nga kalabalaba wa musajja wange kiki? Vicky, oli mukwano gwange. Nkimanyi ndi mukwano gwo, naye ate baakowookuma. Kuba n'owwo tomanyi gyali essaawa zino.
oli ku bba wange omulingiririza ali wano alina omwala alinaani gundi ofaayo ki Vicky nze nkimanyi teri alumirirwa nga talina kigendeerwa kati olabika oyagala nve wano maama ojja ofumbe naye oswadde Vicky onfunye mu byekyo sikyembadde ndowooza nkugambye oswadde okitegedde bulungi omanyi gye nvudde ne Michael omanyi gye tuvudde kati gwe ojja ozunza olugambo Vicky terubadde lugambo doze nyajje kunyonyoddemu ogitege sirika olugambo olukomyewo tontabaala sikutabaala okiwulira bwe mba sisobola kukola lugambo olukubbaawo n'owange mwesonyiwe muleke okiwulidde emubbiri ng'ogenze era saze kusula wano kukyondaze mbadde ngenda todda ate nkumaze toddamu kuba ku ssimu yange nze kikwatagana n'omusajja ntabuka Vicky onfunye bubi naye yasi wamma ogenda ku ono bakola naye gwoliko gwosengezesaako olugambo okiwulira toddamu tambula ogende tuviire amahani ogenda nywaki mazzi oba katunda kajja kazungu akokola bakankubidde na ssimu baawo ali eno alina omuwala nyono gasiya mulolo tukwagala butagaliza banna kakati waliwo enjogera egamba nti love is blind ekivunulwa nti omukwano muzibe gw'amaaso abantu abamu babeera mu mukwano baba bawulira nga tebeetaaga kuwabulwa olw'okuba nti baba balowooza nti kye bakola kye kituufu tubeere begendereza nnyo nga tweyingiza mu nkolagano bw'omukwano gw'abantu ne bw'aba mugandawo nti oyinza okukikola olw'ebigendererwa byo ebirungi oba olyawo mu kulumirirwa naye ate bo gye bali bakulaba ng'omutabuzi naddala mu kaseera kali nga beeterezezza omukwano olugero oluwandiikibwa abantu ababiri abamanyi butya bwe gwatandika era butya bwe gulina okukomekkerezebwa tubeere beegendereza nnyo mu kwagala okuwabula omuntu ali mu mukwano wandyekanga ofuuse omubi mu nkomerero bulijjo we twatufumbirwa bazadde baffe batukuutira okugoba olugambo mu maka gaffe oba mu bufumbo bwaffe bwe mwana muwala nkwebaza nnyo okuba nti wasobola okugoba olugambo mu maka go naawe ndaba kino kikuwa ekyokuyiga nti si buli kimu nti bakyogera newankubadde ng'ebimu biba bituufu olina okumanya wa awatuufu w'okoma ku bufumbo bw'omuntu eri gwe wenna bwe baleetedde olugambo luno nti bba wakola kino oba mukyala wakola kino nsaba omanye ekintu kimu nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa